abamu bakeyambisanga akakodi okusobola okubeera nga badvertisinga bulungi endongo yaabwe basobole okubeera nga bateekawo embeera y'akakukukuku ngenda woono amawulire gasobole okubeera nga kwata kuba ow'oluuyi luli bwajjonkera n'ow'oluuyi luno najjonkera ng'amaanyi gokola ng'amaanyi geeyongera tuteekewo embeera ng'egenda okubaawo ng'ennaku z'omwezi 7 waliwo abagamba mbu tugenda wa Mikie waliwo abagamba ntugenda wa Gravity kati buli omu eno Mikie ajjonkera ne Gravity najjonkera Mikie kati ekintu kyateekawo amawulire ffenna tulowooza ku lunaku olwo tuli mu kwebuuza lugenda kukya lutya lunakyalwa bbulu amawulire gagenda kuba gatya bwe bityo ebifaanaganako bwe bityo so abantu abasinga bakikola lwa nsonga olina amanya nti bonna ategese n'alubuukira nga ye alina kyakola ki nga alina kyabala bakikola baagala ku advertising oluusi bintu byabwe. Okay, nga tumaliza tutegeddeko nti gwomu ku mukwano gwa Batumbeetu balina kyanjawulo kino comedians bali abalala. Batumbeetu basajja balungi tusookera ddala ebimu ku bintu ebisinza okutuyambayamba okubeera mu bantu n'okubeera nga batusaasira buli kaseera kubeera bakkakkamu nakufa ku ebyo ebitukwatako byokka. Omanyi buli bw'obeera ng'olina talenti bingi ebisobola okubeera nga bigitta singa ova ku kyokubeera mu nabitone n'otandika okuyingirira ebirala ebitakwatako. Bw'obeera muyimbi yimba ebintu by'okwogera ennyo nga buli kamu okabuukira obyewale. Kati bano abasajja bo bakonsentratinga ku komedi waabwe ate ekintu ekyenjawulo kye balina ekirungi nti komedi abeera komedi basabika bulungi ebigambo byabwe. Toliwulira nti Avudeyo n'agendamu okola eggambo erigenda okuleetera omuntu okusaasaana. Nazzikuno abantu bayagalanga nnyo komedi naye yagenda abatama mpola ng'abantu nga kasita ali atuuka ku siteegi ebisasa ne bibula ng'atandika kumukkola Obuganda n'agenda avuma n'agenda ayogera ebigambo ebisasamaza. Kizibu mu komedi wa Uganda okujja n'omwana wo n'otuulawo n'otandika okulaba komedi bikusoberera ddala. Buli kaseera obeera osuubira ekintu kyoli kyagenda okukubawo osobola n'okujja n'omwagalwawo omuntu n'agenda amukola eggambo Kafeero yagamba mbu bamukola ebigambo ebyenkana emizindaalo omuyaya asobola okukubawo ekigambo n'oyagala oyingire mu katebe wansi wagenze ne mukaddewo. Kati nze sobola genda na mukyala Kayondo omukomedi we Uganda naddala nga bakuŋŋanyiza abakomedians bonna mbu okwetoloola eggwanga nze bayinza okumukola ekigambo n'oyagala okubulira mu bigomesi bya maamawo naye nga tokyasobola. Batumbeetu ekyenjawulo kye balina nti nno bo komedi waabwe ayaniriza abantu abakulu n'abaana abato kugamba tosuubira kwesittala era abalina bakadde baabwe mwenna mujje muwagira abavubuka bano ojja ne mukaddewo ojja ne mukyalawo ng'okimanyi tebagenda kwesittaza weewaawo. Why we are thinking tugenda kufuna abantu kola olunaku and tuli so like expectant nti abantu baffe bagenda kubaawo 100%. Reason being tukola comedy kyekisooka ekyokubiri have some bit of music and music waffe music wa njawulo tetuli competing, we are not competing with other musicians shows ezigenda okubaayo kola olunaku whatever case wa ezigenda okubeera naye kati ffe kulabonita tuyita abantu mujje mulabe ekintu ekyenjawulo something very different kyotalabangako mu bulabuubwo kyolinyumizaako n'omwana nti bannange bakomediani baakoze sho naye obwana buno bambi bwalowoozezza ne bukola sho eyakabi sente z'emitwalo ebyo tugenda kuziwa value ofube ng'oga bannange nze mpeddeyo si banja. Have I answered your question? UCC sengekera ku makya ne regulating ebintu bino bulungi nnyo nti nga artist tannateekayo show nayina mu ggwanga naddala nga artist oli registered tunateekayo show n'osooka ng'olina kusobola kuyita mu UCC nga UCC ekuwa akabaluwa akakalinga kakaadi akakulako olunaku olwoteekayo akakulaga ennaku zezo ez'omwezi n'ekifo mwogenda okutegeka ne tulema kwetuumeregananga mwabira bye byabaddewo kwa City Bokozi ne Mudra osegeera nti abantu babadde mu mpaka tugendewa naye singa UCC aliwo nti singa asidiki yayita eno noono n'ayita eri ne babawo ennaku nga zanjawulo naye kati wano because tetulina ba regulators tetulina batuyambako nga ba artists and of course we would love to be regulated because kati tosobola kwogera ddibo 3 mu ggwanga n'otayogera ku Mary Hart n'otayogera ku Tumbeetu okitegeera so twagala twetanire mangu nnyo regulations ezo mujje tuba regulating etujja mangu
naye kati otegeka kamusanvu ko September ne mukatulako ne management kumbe n'abala batudde mu meeting bali mukalowoozaako kitegeera n'abala ne batula era ne bakoogerako n'abala ne batula era ne bakoogerako kitegeera mugenda over because you don't have the same energy, you don't have the same vibe, omaze okukuba mu baana bo bambe obusente bwo obw'ekinaku omaze okukola kino omaze okukola kiri and then people come out and be like kitegeera so UCC tugisaba ebintu bino naffe tuli bantu guno mulimu to some of us this is our job tetulina maduuka madukera kutuula tukera kulowooza kintu kineeno ate n'omusolo tugusasula because of ebivulu byaffe so batuyambe baluje tulina ebintu bineeno tuyambange ateekayo ekivulu mbeereyo nzekka ku olwo olunaku okitegeera so si Suuna Beni ate kuntegekako ennansana n'ateekayo ekikyenyo kinene okitegeera kikuŋŋaanya abayaayi be bonna bonna ate abandizeeko ewaabwe ajja kwogera n'ekyusi bulungi yali mwanti obolyada munda amulabyada akabirizi ekitiibwa kyange kyadda balamisizaako mikwano gyange bassewo ne bannyabo naddala abawagira komedi wa Uganda eyajjanga asaaga mpolampola nga tulaba ekintu ekigenda kitabukira ddala ate era mwebala okuwa chance abavubuka bano kubanga enzija gye bazzeemu naye okugamba bagwa kibwatukira nga naffe bwe twagwa mu badijje ne basaasaana kakati bano abaana b'engeri gyenderi emu gye bagudde mu kisaawe kya komedi ate nga bazze bulungi toyina wowulira batumbeetu nga bawemudde naye ate era akadde konna babeera ku mulamwa obumalirizo sese yagalagaana mu mbeera yonna abantu bano bazimbye ekintu kyabwe mpola n'obwegendereza n'obukakkamu n'empisa era nkyesinga obebazaako baganda wange mwebale nnyo mwebaliye eddala ku nsonga eyo tetuina zeero naye tubamanyiiko temulumba bantu temuyingira mu ntalotale zitategerekeka mukumya ekintu kyammwe mwebaliye eddala kati bassebo ne bannyabo ku lw'ensonga ezo nezisingako awo ffenna kyetuvudde tukwataganiyo awamu ffenna tugwere ku theatre bonita ng'ennaku z'omwezi 7 tuwagire baganda baffe bano beetaaga obuwagizi bwaffe kuba tebalina buzibu basajja balungi bagwana okuwagirwa era bagwanya ddala okuwagirwa sajja umwe mutuufu mukama katonda yeebale mukama teyeerabira bantu be nze bwe ntunuulira engeri mukama katonda naffe gy'atulunzerunzeemu okubaako watutuusizza bwe ndaba ng'alina n'abalala baleeta mu bulamu obutaggwaawo ŋŋamba weewaawo n'olw'ensonga eyo ffenna ng'ennaku z'omwezi 7 mikwano gyaffe tukuŋŋaane mu buwombeefu tujje nange waliwo akanyomero abakulu bano mwe banyize wenja okuvaayo mu ndabikireko ery'Obuganda endabikireko ery'Obuganda n'olw'ensonga eyo nange engeri gyendi nti nno mu bintu byonna mukimanyi nti nno okujja e Kampala nali njagala kubeera komediyani okujja e Kampala sibo najja njagala kubeera komediyani netulira ebintu nga akaŋŋende nsabule komedi Obuganda abaliddewo bali ntenda naye baaba mukama katonda nga ajjayo ebipaledde eri nanziza eri nange naye ekyanyamba negye nadda ekyo nekintambulira bulungi naye nga mu ati nange bwe ndaba abantu abali mu kusituka nsanyuka olw'ensonga byeyimu ku bintu ebinunzerunze kwensomedde n'ebirala ebifaanaganako bwe bityo ffenna tulina okubaayo ku theatre bonita ng'ennaku z'omwezi 7 ketonye kagwake obutebe buggwewo tuyimirire ne wansi tujja kutuula ku lwammwe toyanza nnyo toyanzeeko